will stay in a film of Pauzi mwaka 2017, we had the most nominations in Afrima. I was nominated around 8 times. Yeah, I was the most nominated in Afrima that year. And Kusaibu won Afrima. He has it in his studio. If passed with time, he needs to have a producer to win Afrima. So, kino kyakubiri kino kinene kya Grammy naye nga kiri kyali kinene nnyo. Bamulanga n'akaaba amala emiranga n'ebulungula ku ttaka n'asirikawo. So, kino bize bibaawo naye Mukama bw'ati Mukama akola ebyamagero. So, you deserve it. You deserve it. Twanirize Paka Boss katono nnyo. Eddy Kenzo, because it was after Paka we shall be winding down. Kakati just katono nnyo ngenda kuzayo katono. Yesterday interview ne Luba yayogedde the ownership. And I think I very clear on the mountain. The festival was his idea to sing on Mukabya. I want something we want to celebrate for eternity. Not to give out to defending when you're gone, because I believe this is your dream. So whose is it? Is Aina entitlement? Chief. Person Council Penamble ensonga ya festival. Luba yajja nga ayagala kugula show. Kino kyogera mu linnya lya Mukama. Nze wange nyinayo kamera. Ati ne footage mba naye soogera byansimattu otegera ne mugamba nenda nze njagala kukola festival otegera nabanga kitegete nekimonyola nakibaayi otegera ne tukitandika twakola agreement nze yaŋŋamba nti ekintu ekyo kinene ekintu kyetugenda okukola kinene lwaki totuse nekikola bukozi mbanga mutandikidde ne mugamba ojja kumpaayo ku ssente nsobole okubanga nzizaamu badansa nasozi eki netuteesa $1,400,000 nampaako $1,400,000 bwe yampaako $1,400,000 eyo sho bagisazaamu gebulayo wiiki ndowooza ennaku 10 nga kasente nakazaanamu ddala 7 days nazizaamu na double rehearsal na biki agreement yalina okumpaako 50%, teyampa 50%. He breached contract number 1 already. Ati awo netuvaawo show yasazibwamu gavumenti President Museveni COVID measure sinze awo basikyabandi wakuba siyinza kukonebwa motoka wali nemmenya amakulu ng'obadde wanguze ku show n'ojja n'osiba mufunya akabenje ekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwatu ku musango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God, by the government, era ne mode of payment weeri anfuna bulungi bamuwa ssente as receiving anfuna bulungi. Ekyokubiri, mu agreement mulimu nti singa wabaawo obuzibu bwonna obutagenda mu maaso nga temunagenda mu kooti kusooka kutuula, yawaayiriza n'agamba yajja eŋŋaana alimba nze gambye buli kyenjogera nze nyina kamera zijjudde ofiisi yange mweziri yali atudde mu ofiisi yange kisegedde footage mulina. So ate atya yagula ekivulu contract weeri egamba Eddy Kenzo Festival 2020 temulimu aleete contract okisoma ebivuga mu kooti yonna egamba nti I own the rights of Eddy Kenzo Festival. Contract hiyo yali ekoma mu May 24th, I think. May 24th, 2020. Contract hiyo yali ekoma tukola bipya. Bannamawulire mulina clips za jjo ng'ayogera. Yakyeyogeredde lunwe. Nti eno kisho gye bakoze si ye yange, yakyogedde mu kamera. Yange yali festival abantu bakoze concert, eno si ye yange. Yakyogedde wakyaliyo kyekira yakyogedde kiri ku record yagambye eno si ye yange eyo statement yalikoze kati simanyi oba ngagidifendinga atya kyenjagadde otutangaze katonera kuba tuli mu nsonga eyo waliwoko obufuuvu muba ffenna abali wano twali twagala festival ebeewo ensonga laki tetwabiwa nnyo attention. What really happened ku Friday okuba nti bagezaako yimirira concert nti festival nti Luba yasindika sabotaging a concert, but you used powers n'amanyi
capacity you overcome that and it didn't go anywhere towards the next project? Sawa yali nosaba okwebaza bannamawulire. Luba yali ayagala sabotaging show ng'ayitira bannamawulire. Bannamawulire ne bagaana nga buli gwakigamba mugamba ndeka. Sigenda kulabika bubi eri bannayuganda ne basirika. Nze sirina maanyi ge nkakozesa. Nze nange nali ndinze kyeyimirizibwe. Emala oyimirizibwa kikkirize fayiringe nga mbuuza lwaki. Awo wenyini kati mwenani agala okutamanya kuba oli agamba tugenda kumutta oli nawe agamba bakutiisatiisa ekituufu Why badde ategeeza Musandongo? N'ekirala okudde n'otegeeza ngu tolina kukola olunaku ku mutima oba kusuubireyo negotiation oba mediation wakati Ninze kusaavingibwa ng'omusango. Sinasaavingibwa bya lugambo ndaba ayogera tukyaliva ku otegeera singa nasaavingibwa akujja kutandikira but for now the highlight of the night is obuzibu mumwinako kunyononera linnya sofa. highlight y'olunaku banayi Grammy Award ebirigwa bitalaze twagale tuyite. So ladies and gentlemen, let's give it up for Waikibenda, the next Grammy Award winner. Kakabos. Amina nnyo. Banayisanyusa okubalaba mwena abazze okubeera muganda wange Eddy Kenzo BET Award winner kati Grammy Award nominee esookedde ddala. Nange mbirabyeko ku social media ng'abantu bateekawo ekibeera asiyasose ebimu bibeeko ono yasoose era leta celebrate our own tutujanjawaze bane abasajja be bafuna ebyabwe bajjanjawaza abaabwe okitegeera tebagala kulaba negative energy so celebrating ekitufunye okitegeera ate bwe tugiwangula that is even a bigger deal okitegeera pati oba tunagiteekawo simanyi musuuza gwana tukolera naye nga ya musuuza nkwebaza olw'okwekiririzaamu ekisooka n'okwagaliza banno obukola nabo including myself. Eddy Kenzo is that artist who wants to see the Ugandan music industry go to the next level. So the kyekubiriza bannange bonna abatandika